pulogulaamu yaffe y'olunaku olwaleero mwenkyaliza Bishop Tomusange. Bishop Tomusange ono nno musajja mubuulizi wa njiri nga bw'owulidde Bishop Mulamba, naye ate era munnabyabufuzi. Ekyokubeera Bishop tekimuggyako okubeera ate munnabyabufuzi era nga ali mu kibiina ekya National Unity Platform nga yagenda okwesimbawo ku kifo ky'omubaka akiikirira Mityana North mu lukiiko olukulu lw'eggwanga mu kulonda kwa 2026 2031. So ffe gwe tulina ng'abawagizi b'enkyukakyuka ono ye waffe gwe tulina mu kitundu ekyo. Muleese olunaku olwaleero naye abikule ku bwongo bw'abantu, abalage enteekateeka, ayogere ku ggwanga lyaffe bwe litambula n'ebintu ebirala bingi nnyo byagenda okwogera ku Sibo Bishop obuuza ku batulaba. Batulaba mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala kwebaza Mukama kubanga Mukama abadde mwesigwa era abadde mulungi. Njagala okusaasira mwenna abafunye ebizibu, aye namwe abafunye ebirungi tubajagulizaako era tusaba nti Katonda ayongere okubawa obulamu era Katonda ayongere okubawa omukisa. Kakati era ntumira ku bantu baffe bannange, mwebale abantu b'omu diaspora banange mutuwagidde ate mu influencing abantu abasigala eno nti bw'oba okuba akalulu nti mwami Bishop Tomusange bw'oba owa akalulu musinziireyo bweru ne muweereza amaloboozi ne tugafuna. Abakasanda Town Council mwebale, comments zammwe tuzisiima nnyo, mwebalire ddala. Mukyala Namujju, Saala Nakimbugwe, bannange Nanyanzi leero nnambe mumpa mukulu tumusiime, tumwesige Peter n'ayogera ani n'alekaani. Mumpa comments mwenzija ebibuuzo byembuuza abantu bano. Bwe muzimpeereza n'endowooza ze mumpa nganza abakulu mbakyaza nga mbabuuza. Kyova olaba nti omukutu gwaffe tegukyaliko baleekaana, tegukyaliko kiki, kubanga ebirowoozo byammwe byenteeka mu bantu bano. Mukulu Tomusange oli mu kibiina kya National Unity Platform era mwogenda okujjira ku kaadi eyo. Nteekateeka ki ze mukoze ez'okulaba nga abantu babazaamu obwesige mu kalulu ka 2026 kubanga abantu balinga bagamba nti mubeera mu ntalo mukola mutya? Abantu obakumyekumye otya okulaba nti nno entalo zino eziringa eziriwo ziba teziriiwo, ekibiina kisobola okugenda bulungi mu maaso? Neyanza nnyo ssebo, nze nga Bishop Tomusange Mityana North kye nasooka okukola kwe kulaba nga ngatta abantu, abantu okumpurikinga obumu, kubanga mu kibiina kyaffe singa tuba tetulina bumu tetusobola kugenda mu maaso, tetusobola kubaako kye tutuukako. So nze kye nakola Mityana North kwe kubanga ngezaako okugatta abantu, ate si ba kibiina kya National Unity Platform kyokka, n'ab'ebibiina ebirala nabo bagatiddemu ebiri ku ludda oluwabula gavumenti. Era nze bwe mba nsinkana ab'FDC, nsinkana aba anti, ngambalaga ekintu kimu nti ffenna tulina omulamwa gumu gwa kulaba nga tukyusa gavumenti eno. Tunakyusa gavumenti, bannayuganda bajja kusobola okuzimba gavumenti gye bakkiririzaamu era eneebayamba okuba nga bakola ebintu ebirala. Naye ensonga y'entalo, entalo tezirina gye tezitutwala era entalo tezituyamba. Buli lwe tweyongera entalo ne tulwanagana ne tuyombagana ne tuvumaŋŋana, omulabe waffe ye yeyongera amaanyi, adda wabbali n'atusekerera n'asanyuka n'atula wali n'akuba obulatti n'agamba nti bano kambaleke beeyongere bakole ki balwane, nze ngenda mu maaso. So n'olw'ensonga eyo nze nkubiriza bannankyukakyuka, ekisooka tubeere bumu, tubeere n'ekigendererwa kimu. Nzijukira mu Bayibuli mu kitabo kya Lubereberye essula ya 11 okuva ku lunyiriro olwokuna, abasajja baali batambula. Bwe baali batambula ne batuuka awo ne bagamba naye tetusaasaanira ensi eno, lwaki tetusooka ne tuyimirira wano ne twezimbira omunaala ne tutula ku munaala ogwo ne tutuuka ku Katonda waggulu? Naye olw'okubanga si kyekyali ekigendererwa kya Katonda, Katonda n'alyoka n'agamba nti abantu bano baba nga bali bumu, nga balina ekigendererwa kimu, nga balina olulimi lumu, tewali kye bateeseteese kukola
kye batagenda kutuuka byonna bajja bituukiriza buli kimu bagenda kituukiriza n'olwekyo mujje tubatabule ennimi zaabwe buli omu bw'anaagani mpa omusumeeni ng'amuwa nnyondo bw'anaamugani mpa amazzi ng'amuwa kirala olwo no bajja kulemererwa okutuuka gye bagenda kati enkola eyo tugiraba nga ezze mu bibiina byaffe ebiri ku ludda olw'entuuko nti waliyo ba agenti abasindikiddwa abaga nti abasajja bano aba National Unity Platform banaaba nga boogera olulimi lumu balina ekigendererwa kimu tewali kigenda balemesa kutuukiriza bajja kukola byonna byebasobola kaakati mujje tubasindikemu ababatabula kati bwe tugenda oba oli awo kwezi tubadde ba mukwano tunyumya bulungi nga wajjayo omulala nagani kwezi okimanyi ti bishop ono yakulyama olukwa akutema enteega kati kwezi nagani ye bishop owange bwe tutula naye ne tuteesa kati ate yayagala okundyamu olukwe nga wajjawo enjawukana kakati ekyo kyekiri mu bibiina byaffe ebiri ku ludda olw'oppositioni nti waliwo eri atudde naga nti abantu bwe banaaba nga bali bumu balina ekigendererwa kimu balina olulimi lumu tewali kigenda balemesa kutuukiriza kye baagala so tulina okufuba okulaba nga tugatta abantu bonna era nze gwe mulimu gwe njagala okukola kaakati mu kutunuulira ekibiina bagenda baga nti kirimu bambega bakisindikamu bambega gwe nga bishop atuuza abaana abo kubanga baana gy'oli olw'ekitiibwa kyo ky'olina gwe mu kulaba olina engeri gy'owumbyewumbye okulaba nga enjawukana kodi wezibeeramu mu kibiina mundu onaakuba ono olukokolo onaakuba ono gwe kaadi togifune n'agifuna olina engeri gy'okiwumbawumba mundu omu engeri ensonga eyo ngikoze nnyo ewaffe Mityana naye ku kitebe kya National Unity Platform mbadde sinafuna mwagaanya buwumbawumba bantu bano n'okubabuulirira okuggyako okugendayo nenkulembera okusaba nengezaako okulaba nga nkola emikwano egy'enjawulo naye waffe Mityana ngezezzaako okulaba nga tuwumbawumba abantu bano kubanga tutambulira wamu kubanga bwe tuba nga tetwewumbyewumbye tugenda kumalibwawo tugenda kwerya ffekka tugenda kukakkana nga ekibiina ekibadde eky'amaanyi nga kifuuse namba lujege olaba ekibiina ky'FDC kyali kibiina ky'amaanyi naye kyatandika mpola mpola bwe bagatandika okuleeta enkyukakyuka ezitaali ezimu ezaali zitasaanidde zatandikirawo kuwinikiiza bagana omukyalo oyo kakati alabika ekibiina agenda kiramu olukwe tumuggyeko bwakyo waliko nebabumugyako ekibiina nekitandikiraawo okukakana ekibiina nga kyeyuzizzaamu nga tufunye oludda olw'Ekatonga n'oludda luli kakati nagenza okuwulira nga oludda lw'Ekatonga lusaba saala eziika luli kati olwo tuba kuki kyetuliko tuba tetukimanyi kyetwetaaga kwe kwegatta naye ekizibu kyetusinze okufuna kikyo kyoyogeddeko ekyabambega mulimu abantu abagamba nti b'opposition naye nga b'opposition misana si b'opposition emisana n'ekiro ng'ekiro bagenda ne basimba obugeregere ne bayitawo tubalabye ne bagenda eri ne babaako bye balyayo era ne babatuma n'obatuma ddeyo mutulabire bishop oyo tulabe tutya bishop oyo naye twali twagala mumugatteko mpolampola mumuleetera kakati ekyo kizibu kyetufunye naye kikireese kyebayita omulugube n'obutamatira omulugube n'obutamatira gulukwezi kuleetedde ddala obuzibu mu ggwanga lyaffe lya Uganda naddala ku ludda oluvuganya oba oluwabula gavumenti omuntu abantu balinga bwolaba embwa nga ebadde egoba omubbi ati ababbi bo basala amagezi ajja n'ennyama ye ebifi embwa kasi tetandika okuba nga emugoba nga gikasukira ekifi ate nga kiwunya akawoowo kakati embwa kaliridde nako
olwokubanga ekifi kiwunya akawoowa kikalidda kiteeseteese bulungi embwa ng'eva ku byebaddeko ebyoggoba omubbi ngeganika mmala okulya ekifi kino ebyomubbi tunaabiraba olwakasita nfunye ekyokulya kakati abantu baffe bwe batu bwe bafaanana olwaleero mu mulembe guno yensonga lwaki olaba nti enkyukakyuka bwe tunaba tetwekozeemu mulimu njogera nga bishop era nabbi wa Katonda bwe tunaba tetwekozeemu mulimu ekyatuli wala nga tetwekozeemu mulimu kukkiriza kuba bankyukakyuka emisana n'ekiro kubeera ab'enkyukakyuka ddala nze sebo nange waliwo abakantumira emirundi egiwe nakufuna ababaka nga bawera naye bishop kakati ate gwe wagenda ku saidi nkyanga Bishop omubulizi w'enjiri wandibadde eno ku mmeeza entukuvu wandibadde ng'oli wano omukulu ne tukutwala mu State House omukulu n'akuwa obuwumbi n'obaako ng'oyogerera ludda lumu naye kakati ate Bishop wasaala n'odda ewa Bobi Wine ensonga eyo tejja kutambula bulungi naye ne mbagamba ekigambo kimu nze njagala kukolerera nsi sikyanoonya ssente sikyanoonya kitiibwa sikyanoonya ffenna naye njagala okuleka omukululo abazungu gye bayita ligase njagala kuleka omukululo nti waaliwo abasajja babishopu ne bagattagana n'abalala ne bateekateeka ensi eno constitution gye baali bayuzizza obulererere ne baddamu ne bagitereeza nga constitution tekyatunulidde muntu omu naye ng'egasa bannayuganda bonna constitution nga ekulaakulanya munnayuganda ng'ekulaakulanya n'eggwanga lyaffe naye kakati olwaleero constitution buli avaayo agitema bulererere nagenza okulaba nga mukwano gwaffe Mao nga naye atandise okuleeta ebibi atandaakolaki bamusibye emiguwa ng'agamba nti Mao ng'aleese nti kakati ate kakati president alekerawo okulondebwa abantu nga constitution egamba esula yayo esooka negamba nti obuyinza bwonna buli mu bantu power belongs to the people kati lwaki abantu mwagala obubajjako obuyinza bwabwe ate okiraba ekyo Mao kyaleeta kijja ng'ekyokusaaga naye mukyegendereza ati bwe bityo ebitandika ekisanja kyajja ng'ekyokusaaga nze nzijukira Kiwanda nali by then nkyakola ku top radio ekisanja ne kijja ng'ekyokusaaga Kiwanda twali tukyatambuza na bigere ne Kiwanda naga nti kwezi mupushinga ekintu ekyo muzeeyi ekisanja akyagala konza akyagala nti naye nga president yagamba takyagala nga bano be bamusindikamu takyagala ng'alimba nga muli akyagala kakati olaba kino ekya Mao ayinza okukireeta bw'otyo naye nga president yakitaddemu sseeyo nga yakisindise dda kubanga ategedde nti bannayuganda bayinza okuba nga bamukooye kati bwe banaamulonda bonna ayinza obutafuna bululu ayinza okuba akalulu kakati kyava ayagala parliament eno nobba ti Mao takireeta nti akyagala naye ali ku pisito yekireeta era kijja kuyita bwe kinaba ebiri byegambye Mao basooka mukasukira kifi ekimuwomera nga kiwunya akalulu ne bamukasukira ekifi Mao n'abaka ekifi nagandi kangira ndya kino ekifi kakati ekifi kikyo kizeeko ebirala kijja kumaliriza nga kimulakidde ate kijja mumira kijja kumaliriza nga kimumazeewo tomwemalikirako kijja mumira so nze bwe ntunuulira eggwanga gye liraga abantu tebakyafa ku nsi yaabwe tebalowooza nti waliwo emyaka 5 nga ffe twavaawo abalala abalijja ne beeyagalira mu nsi eno kyova olaba luno oluyimba lwa Buganda ekitiibwa kya Buganda kigamba abazira ennyo abaatusooka baalwana mu ntalo ne bayagala nnyo eggwanga lyabwe naffe tulikole ki tulyagale bali baalwana nga baagala eggwanga ekizibu ekiriwo kati Bishop buli muntu anoonya n'asiwa mukanda bw'ozimba kalina njagala kuzimba kalina bw'ogula motoka njagala kugula motoka naye nga tomanyi Bishop akoledde ebbanga ki kati gwe bw'ofuna oludda olukyamu olw'okugamba nti jangu ofune ssente ogenderawo n'ebyama byonna n'obyetikka n'obikubeera ekyokubiri nti nno twetaaga okutunulira nga twagala enkyukakyuka ddala betukola nabo baagala enkyukakyuka ekyo mulina okyegendereza Bishop ojja kubeera genuine bagambe nti oyo Bishop
ye waddala ayagala nkyukakyuka tojja kuwangaala oyo waddala bamuzze ebbali ojja kulwala nga segirinya oleme kutabula ekintu kyolimu okiwulira otya ggwe anti kyegambye mbadde nkigamba nti ekintu kyetulina ku ludda lw'enkyukakyuka nti waliwo abatali mu byaddala abanoonya ebyabwe babaagala okufunamu kye bafunyemu badduke afunyemu Land Cruiser adduke nayo afunyemu ennyumba adduke nayo naye singa tubadde ffenna nga tulina olulimi lumu n'ekigendererwa kimu tubadde tugenda kituukiriza naye nze ntandise okulaba abantu aboogera oludikya kati nga bali mu nkyukakyuka nga twabatunuulira ne tugamba nti gundi ono ebigambo byayogedde mbadde nakakugamba mawe ebigambo bye wabiwuliranga mawu ng'afuwa ebigambo n'ogamba nti gavumenti enkyegenda mawo ng'ayogera nti pulezidenti awedde nagana Museveni takyasobola tumugjewo mawo nzije naye kaakati owulira mawo byatandise okuleeta byakukyusa constitution nti ate kaakati abantu balekeraawo kulonda pulezidenti waabwe nze era ebintu byaleese nabikubyemu byonna ebituli omanyi omuntu abantu abamu aleeta emmere ku sowaani mmere n'ogiraba nga nnungi naye ng'erimu obutwa kakati yakulembeza ekigamba nti tuzzeewo ebisanja kubanga ffena kyetuyayaanira ova wakukyogera kuwa nti abasajja baatukuba embooko bwe bakyusa ekisanja kyaffe ne bakijjamu kati obadde waakakyogera kuwano kakati kiyakulembeza nekibikka kiri n'akulembeza nti bannange twagala ebisanja biddewo mukulembeze ng'afuga ebisanja 2 n'agenda kakati ffenna abaagala ebisanja biddewo tugenda kutunulira ekyo kakati bwe yamaze n'atekamu obutwa okiwulira kale n'ateeka nakubaka abakyala nti ababaka abakyala nabo bajjenga ebisanja 2 bave tebadda kati ate lwaki ababaka abalala tobateekako bisanja lwaki obiteeka ku bakyala kyenjagala okubuuza mmwe nga opposition ogenda ekavule n'otuulayo abakulu balina enteekateeka yonna ey'okuleeta ennongoosereza mu electoral reforms ezisingako eza mawu oba balinze bya mawu kubanga nze sikyabesiga babaka bafe abopposition baboyikootinga entuula ebintu ne biyita ne badde eno bekalakasa naye nga oluusi bayinza okuba nga bakolera na president Museveni ddala watuuzaako abantu abo nobaga nti bannaye ku luno tubatunuulidde twagala ebintu bino mubiwakanye nga si byakweboyikootinga ne mudduka byakuzira zino enkiiko eza regional sitting zino ebirala oyinawo enteekateeka etuukirira abakulu abo mubabuulire oba babeebuuzaako nga mmwe abawagizi ba nopi ekizibu kye twafuna mu ababaka abasinga kasita baamala okufuna kaadi ne bamanya nti ekaadi tugifunye obuyinza tubufunye olwaliwo babayita ekavule ne batalinyayo babayita president asikeera naga nti ababaka mwenna mbeetaaga ekavule n'osangayo nga waliyo 8 n'osangayo 7 babamu ne bagaana okugendayo kakati kyekizibu kye tulina tetulina we tugenda bawabulira bw'abanga eyabawa kaadi akeera n'abayita n'abagamba mujje tubeeko ebigambo byetwogera ebyawamu ne bagaana okugenda leader of opposition n'akeera naga nti bannange nze leader of opposition naye mwena ababaka bali ku ludda oluwabula gavumenti mujje tutule tubeeko ensonga zebuge ne bagaana ekizibu kye tulina mu ggwanga lino nti abantu baatukuza nga tetukwata mateeka tetussaamu bakulu kitiibwa kubanga nze we nakulira nga ne mukulu wo goddako obuzzi kasita ababaabawo ng'olina okugalamira n'akujjanjaba n'akuteekamu empisa naye tulina omulembe ogugolokose ogutassaamu bakulembeze kitiibwa omulembe omufu ogwa ddala tegussaamu bakulembeze kitiibwa tegutegeera abantu tebategeera opposition tebategeera political parties kubanga kasita osalawo n'ogamba nti ŋŋenzemu eno political party political party ebeera na ideology yaayo ebeera n'amateeka gaayo ebeera n'obukulembeze bwayo kitegeeza nti bw'oba osazeewo n'osubmitting under a political party ogenda kugondera
ideology yayo y'ekibiina ogenda kugondera amateeka g'ekibiina ogenda kugondera obukulembeze bw'ekibiina naye kakati tulina abantu naddala mu National Unity Platform abaafuuka ababaka kasita baamala okufuuka ababaka bayimirira eri ne baga nti abo bayaga abo bayaga abo basiyazi naye nga abasiyazi be bamuwa kaadi abayaga be bamuwa kaadi kakati ekyo kizibu kye tufunye tetulina bwe tubatuuza kubaga nti bannange temuzire enkiiko temuzire entuula za paalamenti kubanga mmwe buli lwe muzira nga bo bayisaawo byebaagala ekyo Bishop kyeyogedde ekyo mule mugandi batudde ffe tetujja kutuulayo ne mufuluma ne mwekandagga bali bawera balina ekibira ky'emikono mubeereyo wakiri mulwaneko nga bwe mwalwanako okutogikwatako omuntu wa wansi n'ategeera nti bannange abasajja balwanye naye babakubye bukubi ne babamenya emigongo ne babafulumya kifuba naye nga batudde mwebali naye tulina ababaka abatafaayo tafaayo bayakiise oba teyakiise kubanga bamanyi nti sente zaabwe zijja kola ki zijja kujja era nze ndowooza nti waliwo weetaaga okubeerawo okulaba omubaka buli mubaka bamanye yatudde akiise amaze enkiiko bwe ziti tajja bazikendeeze baga 15 nyingi entuula 15 mpitirivu omuntu ng'amisinga entuula 3 nga si mulwadde ago bwe omuntu bakendeze ku ntuula bazikole 3 oba 5 kubanga gwe mulimu ogw'abawe sente bazisasulwa batuule bamanye nti omubaka waaba teyatudde entuula 3 oba entuula 5 nga tali mu paalamenti teyatumiddwa ku mirimu gya gavumenti emitongole talina gye bamutumye mu lusi mulwadde bamugobe oyogedde bulungi tutekewo amateeka ago tugagoberere naye ababaka tebafaayo olowooza ekyokutunda kaadi zino si kyekireetera ababaka bano kakanyala kubanga agenda naga nti nze kaadi yange nagigula obukadde 10 kaadi nagigula sente bwe ziti ekyo si kyekireetedde ababaka ogamba nti nno nze kaadi yange nagigula temumbuulira birala ne batakolera bantu n'ekibiina okutwaliza awamu ndowooza ekyo nakyo kiyinza okuba ekituufu twetaaga amazima n'obwenkanya ebibiina bibe nga bitambulira mu mazima n'obwenkanya kubanga kakati ate ffe oludda luno olwaffe ffe tulaga kiki kye twandibadde singa ffe tubadde mu buyinza twandibadde b'amazima era nga tusala bwenkanya naye waaliwo obuzibu mu nsonga za kaadi ezo waliwo abantu abatuufu abaali bakoleredde kaadi nga kati bwolaba bwe nkoze emityana nno omukozi nti nkoze emirimu mpeereza abantu kibiina nkipolomootinze kagamba buli kimu nkikoze ku lw'ekibiina naye oyinza okukeera ku makya ng'oli aga nti nze ngenda kujja n'obukadde bwange 5 bule kaadi gwe totuliiko luganda nze ninawo oluganda wategedde nti mukulu Kyagulanyi nti oyo yeesimbye ne Bishop Tomusange mwana wa kojja wange mwana wa senga wange Bishop Tomuwa kaadi naye nga gwosaanidde ate nze nsaanidde kakati kyekyo kyalota nakyo obuzibu timulimu abantu abali genuine nga balina okufuna kaadi era nga be bandibadde mu paalamenti olwaleero naye abantu abo tebaafuna kaadi zaabwe waliwo abajja ne babayitamu waliwo abajja ne bazibatwalako kakati abo abajja nga tebali genuine ne basindikibwa olwaleero bafuse bakyewaggula ne batuleetedde ebizibu bagandi anze kaadi yange nagigula nze nateekamu sente zange nina oziziza nga nze temulina kye muyinza kuŋŋamba so mulundi guno twetaaga okuba n'obwegenderezi bw'ekika ekyawaggulu nga tugaba kaadi tubeere genuine kaadi tuzigabe mu mazima n'obwenkanya kaadi tuleme kuzitunda ekibiina bwe kibanga kubanga luli ekibiina tukyalina ssente nga mwetaaga ssente naye nga tulwedde ekibiina kifuna ssente mu gavumenti ate tekyali official tekaadi zatundibwa mu ngeri yamankyolo tekyali official kubanga tekyali official era lunaku lumu nzijukira omuntu omu yabuuza ekibuuzo nti kaadi egenda kubeera ku ssente mmeka nti kaadi sizamuntu era tezitundibwa okujjako kaadi ezitundibwa zezino za membership zino siringi 10 naye kaadi eyokuwa ogende weesimbewo ku lw'ekibiina obeere flaga bearer
si za kutunda. Era bwe kyali. Era olunaku lumu pulezidenti yaddamu ekibuuzo ekyo nagamba ezo kadi tezikola ki tezitundibwa naye ate bazitunda naye kaakati abantu bagamba nti waliwo amankyolo era nga bw'oba tuwaddeyo ssente kizibu okutunula mu bishop nti waliwo obuli bw'enguzi naye nze nagamba bwe nti mukulu kwezi nze ndi bishop bwe baba balaba nti tensaanire tebagimpa kubanga sijja gigula kubanga ndi bishop tojja kudda mu byaggulirira sigenda kugulirira nga tuli mu kugoba buli bwanguzi tuli mu kugoba bubbi tuli mu kugoba bukenuzi bwe twogerako era pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi asiiba agamba tugoba obuli bw'enguzi tugoba obukenuzi tukyuse eggwanga lino kati nze sigenda kusasula sente neemu bwewabanga yakusasulibwa bwebanga kadi bwe kinaaba official singa kivaayo nti kiri official mu delegates conference ekiyisizza nti omuntu anaagenda okwesimbawo mu constituency nga member wa parliament analeetangayo obukadde 2 ku lw'ensonga ya kadi ekyo kyanjawulo nga NRM era ezijjawo ekyo kijja kuba kyanjawulo NRM ezisaba obukadde obwo ekyo kijja kuba kyanjawulo ekyo tujja kigondera tujja zikola ki naye bwe binaaba nga byamankyolo byamankwetu nti tuyina kuyita eno mabega tujje tukulabe ekwezi njenkweyo obukadde 5 olyokompe kadi ebyo sigenda kubikolera sigenda kubikirizaamu ekintu kino ekirala ekya mukulu Bobi Wine okwegobako abantu abagezi okyogerako ki kubanga abantu bagenda ne bakomplaini nti Bobi Wine alimba abantu abagezi bonna abejjeeko okirabanga kirimu amakulu okwejjako abantu abagezi bonna abafuluma netusigaza abantu oluusi ekiyinza okwogerako ngaaba tekyali b'amakulu kisinziira abantu bano bo babadde beeyisa batya kigambye kiri nti omuntu yenna alina okugondera obukulembeze oyinza okuba nga ffenna tutunuulidde nga gwe tusinga amagezi gwe tutunuulidde netugaa nti ono yanaatusambira namba 9 yagenda okututebera naye nga tolina mpisa koki ovuma muvume banno osamba basambe buli muntu yena tomusamba koki akuzza ebbali naga nti leero tugenda kumusamba asobole okuzaamu ki mpisa so ayinza okuba nga abantu bano tutunuulire baani abamuvuddeko bo beeyisizza bati so nze ndowooza nti abantu ffenna bwe tuba nga twasalawo ne tugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti waffe ekisooka twandisoose netumuwa ekitiibwa n'obukulembeze ne tubuwa ekitiibwa naye ne tubeera n'empisa bwe tuba tetulina mpisa tetulina gye tujja kutuuka n'ekibiina tetulina gye tujja kituusa n'amagezi gaffe tegagasa kasita w'oba nga tolina mpisa bw'oba nga teweeyisa bulungi n'amagezi go tegagenda kutugasa ofuuka omusirusiru n'olwekyo nze kye nandisabye abantu okusooka okweyisa bulungi babeere bampisa mu kibiina ekirala ate n'ekibiina nakyo nsaba tubeere n'amazima n'obwenkanya kubanga mulimu abantu abamu era olwobisa abanyigirizibwa omuntu ne bamunyigiriza olw'okuba nga anyigiriziddwa naye n'asalawo n'akola ki n'afuluma ekibiina so nze nandisabye tubeere ng'abantu bonna tubahandolinga ng'abantu kakati Bishop singa lunakya kadi ne bagikuma nga okoze n'amaanyi g'otadde mu Mityana North tulaba y'amaanyi naye kirabaga nti Bishop talina ssente fe tujja muwa kadi pulaani ki bijolina mu kiseera kino pulaani yonna ntunulidde ekibiina kya National Unity Platform okumpa kadi era nsuubira nti bajja jimpa ekyo nkimanyi tonaba kufuna mu kubuusabuusa sinnabuusabuusa kubanga mu bantu bonna bendi nabo sinalaba anenga Kiwanda yalangiridde singa gavumenti emuwa pensioni ey'obukadde 10 n'emmotoka ye ya V8 ne bagimuwa agenda kwesugatta ku Bobi Wine ajja Mityana North ajja kuba nga teyegasse ku Bobi Wine lwakubanga azze kuvuganya Museveni naye ajja kuba nga azze olw'omulugube guli gwe nagambye tebamuwadde mmotoka ya bukadde 10 tebamuwadde obukadde bwe 10 kati lungenze mu position ebintu tubikola lwakunyiiga ne baddayo ate oluvannyuma ebintu tetubikola olw'okubanga banyiizizza kakati nze sinza kugamba nti olw'okubanga kakati National Unity Platform enyiizizza kangene njiyeekere bwe nyiiga
ng'omuntu omutegeevu nsobola okusirika nentuula ewange, naye oluvannyuma lw'ekiseera bakimanya nti bakola ki, bakola ensobi, era ensobi eyo ne bagyejjusa kubanga emaliriza ng'ebakubyemu ekituli. Wano mu Mityana North ku mulundi guli waliyo omuvubuka oyo ng'abantu bonna baga nti batuweera kaadi, ne walyoka wajjayo omuzeeyi nga yeekulula mpolampola. Era omuzeeyi olw'okubanga nti yali Ismail akulira okusonda ssente ku kitebe, ne bagamba nti awo tukwate kaadi tugiwe omuzeeyi. Kaadi ne bagenda bagiwa omuzeeyi n'olwayo twejjusa. Omuzeeyi ekintu ne kimuzitoowerera. N'olwayo twejjusa lwaki kaadi bagikwata ne bagiwa omuzeeyi. Singa kaadi bagiwa omuvubuka olwayo Mityana North singa yanunula. Kiki? Kakati tulina okwegendereza obutatunuulira bantu nti gundi amanyi gundi, olw'okubanga ono yamanyi gundi, olw'okubanga yalina ssente, olw'okubanga yakola bw'ati. Ono ate yamanyi babbi, ono yakola atya, omanyi ne bamaama basalawo kinene. Bwe badda mu buliri eyo bafuuka ekizibu eri abakulembeze. Maama Janet Kataka Museveni olaba naye ayina influence zateeka mu president, oluusi n'akozesa president ensobi. Ne babbi ono naye nzumanyi nze njogera kaadi ayinza okuba nga ayina mistakes zakozesa Kyagulanyi. Era bwe tobimanyi era gwe bona obyogerako kaadi bajajje kumma, naye nze mbyogera nga munnamawulire nti n'abakyala baffe be tuba nabo mu bisenge bakola kinene nnyo ku influencinga n'otuleetera ebizibu mu kulonda kaadi zino. Yakyo kyoyogedde nti abakyala batuinfluencinga. Kyo kituufu, abakyala basobola tuinfluencinga mu ngeri emu oba ki, mu ngeri emu oba endala. Naye nze kyensaba ekibiina kyange ekya National Unity Platform bwe kinaaba ky'amaanyi ne kiwangula ebyasuula abalala, tubeere n'amazima n'obwenkanya. Ekirala, omulugube gwa ssente tugugobe. Omulugube gwa ssente gusudde bangi mu bizibu ng'abantu beefaako bokka era ne balemererwa okugenda ewala. So nze ndowooza nti omulamwa pulezidenti waffe bwe yatandikirako ogw'okulaba nti tukyusa obuyinza, tukyusa gavumenti eno lw'omuntu wa wansi, omulamwa ogwo tugulemereko. Naye bwe tunaavaamu ffe okwekkusa, nze kasita nfunamu kyendyamu kiba kiwe. Kaseera ki k'otalyerabira kasookedde oyingira kibiina kya National Unity Platform akakazigizigi? Akaseera k'akazigizigi ke sigenda kwerabira ke kaseera ke twategeka okusaba ku independence. Ne tujja nga ffenna tuzze kujja kusaba. Era bwe twajja nava Emityana nga nyambadde amagandula gange ag'obwa bishopu, nzize kukulembera kusaba ku National Unity Platform. Ngenda okutuukawo nga baga nti okusaba twakuganye. Nemagana naye mmwe mwagamba ntandika ddi okugaana? Nga baani abaakuganye? N'abasirikale. Nga we bali? Abasirikale nga basimbye Lwakasota, aba militale ng'amagye gonna gaaweddeyo gali ku kitebe. Ebiseera ebyo twali tukyali Kamwokya. Baatandikira Kamwokya ku geeti ne baga teri ayingira. Era buli eyatuukangawo nga bamukwata nga bamutwala. Kaakati nze ngenda kutuuka nga basazeeko tetukyakkirira na kukkirira. Ne mbagamba okusaba kugaanibwa kutya? Ne baŋŋamba nti nedda, okusaba twakuganye muddeeyo eka. Ne mbagamba sisobola kuddaka nga nazze kulembera kusaba. Kakati nze mundeke ng'omuntu omu ŋŋende wali we twategese okusaba, nze nkoole Katonda. Ogamba abasirikale? Abasirikale nkoole Katonda ku lw'eggwanga. Naye abasirikale banganya. Abasirikale ne bagamba tojja kugendayo. Ne mbagamba nti kakati bwe mba muŋŋaanya okugenda eri esaala buli wantu wonna Katonda agiwulira. Nagisabira mu kubbaawo wakati mu kkubo ne nkoola Katonda ne ŋŋamba Mukama tuyambe eggwanga lino liwambiddwa. Bwe babanga batandise n'okuziyiza okusaba, Mukama tuyambe ogolokoke. Mba nkyasaba essaala abasajja tebazze tebanjodde. Nga tonalagamba nti amiina. Mba sinamaliriza abasajja ne bajja ne banjoola ne bansitula paka mu drone. Kati drone omwo ebyalimu ndibikunyonyola lulala. Bituweeko.
omanye abantu bagenda ne balowooza nti bishopu ayagala kaadi abadde ku museetwe ne batamanya buzibu ki bw'oyisemu naye abantu bamanya obuzibu bw'oyiseemu mu struggle baga nti bishopu agwana kaadi n'oli abadde agenda ogikumba n'akwatibwa ensonyi omuvubuka gwe nali naye omuyambi wange omusumba omuto oyo gwe batandikirako bamu ne bamukasuka munda omwo bagenda batunyigiriza batugamba nedda mulina okuva ku bino bye muliko ne tubagamba ffe tetugenda kuva ku mazima kati tukkirira batutwala poliisi tunyambi tebatuvuga lugendo luwanvu batutuusaayo wali kukira police station ate ne batuga nti akatati tubayongerayo kuva wano ne batubbika mukano buli wendi nkusiba twalimu abantu ga 15 akamotoka akakatini 15 twalimu abantu ga 15 nga muyimiridde mutu twalimu ne leader of opposition kati Joel Senyonyi twalimu ne secretary general Bongoya n'abantu abalala mwakatula muti ne twenyiga n'ekifaananyi nkirina ani yakikuba ekifaananyi ate baali batugjeeko essimu ebiseera ebyo baali tebannazitujjako ne twekuba ekifaananyi ne tukisindika ku mutimbagano kati bagenda okulaba nga ekifaananyi kituuse ku mutimbagano ne babagaa nti tukoze ensobi tutwaliddemu bishopu olwo wekuba ekifaananyi neggandula zonna tebazikunyiza tezifaanana ng'ettaka zonna baziyodde batunyigidde muli tutuuyana tuli omwo tetukyassa mu kamotoka kakati wabawo abagandi mukoze ensobi bano tubadde twagala batwala na Lufeenya ate mutwalidde mu bishop abantu bagenda kwekalakasa bishop mujemma ate tunajja mutujja bishop ate abala nitubalekamu bwe tutyo nno bwe tuwona okubatwala na Lufeenya okutwala baba na Lufeenya kireka ate na Lufeenya nga mumanyi ekiriyo bagende batunyigirize na Lufeenya baali bagenda bakuba emiggo bishop wandigiwulidde Jibakuba Yesu jali mitono jibandikubye kakati babagiramu awo kakati batujjamu batuzaaya ate muti bono batu awo bwagani twakoze ensobi omukwata n'amagandula tugamwambule kola tebazambudde katonda amagandula tebaganzijeeko awo ennyini amagandula baganzijeeko ninga basajja bagajjamu bakristaayo wange tetumanyi ddiini ze bakkiririzaamu bamala okuyisa bwe bati ate ne bajja naga ntuze kusembera nga balinga bwe bayambula Yesu naye bayambula Yesu ebyambalo bye bwe bato bwe bankola ne bagaa kati muswazi bishop wa kati munaye ne batukasuka mu komera munda olugandula zirese ku gandula bazinzijeemu n'engatto ne koola babi kadde ofuuse musibe wa bulijjo kadde banfudde omusibe wa bulijjo kati bwe ntuukayo ne ngamba abooluganda nti kituba tukola tutandikire wano okusaba kubanga okusaba Katonda akuwulira ate twaze kusaba ne tusimbula essaala akati tuba tukyasaba nti temutuwogganira kwe kutuyita ne bagala bagenda tujjako statement ate batutuusa okutujjako statement ne baagala basooke bamala okututeeka mu kamera batukuba ebifaananyi ebyaba criminals ebyabazi b'emisango tubagamba ffe tetulinazza musango na gumu era tetukkiriza tubba bifaananyi awo ne baloya baffe batuukira oluvannyuma ne batuta naye akaseera olwo saa 12 tetunnalya kantu oli ku kiseera kizibu ng'onoonya byakulya tunnalya kantu enjala etuluma mwajja temunywedde kyayi twamunywa nafubutuka mityana saawa 11 nsobole okukwata saawa 4 omala okusaba ogenda ofuna ekyokulya okusaba omanyi bwe tumala okuweereza batuwa ekyokulya ng'abaweereza nengandika akanfubutuke n'ekimu eky'ekkumi mukifuna ekimu eky'ekkumi tukifuna okugyako ku National Unity Platform sikisolozaayo era sikisolozangayokko buli lwosabisa olaba ku bafu kwe tusabira bakiyita bate sekiriba kya ttaka ku National Unity Platform funira ddala ekisero va mu muzannyo buli saala gy'omala kubanga bw'otawaayo mukama essaala tetuuka mukama oyina omuwa badde mbali yazamanyiza ebbanga nkulembera essaala ne tujja ne tukulembera oba omuntu afiiriddwa sibasaba ssente kubandi munnakibiina essaala zonna zobadde osaba tezituuse kubanga mukama tomukoledde kabaani tomuwadde endiga n'ogyokya kakati basabenga bannange tuweeyo ku lwa mukama nemuwaayo ekiweebwayo essaala ezo mukama naalyoka aziwulira amagezi ago nga wuli yes kubanga bwe mutaaweeyo mukama essaala zonna tajja ziwulira zigenda koma ate naawe kennyini afuna ekyo ekimu eky'ekkumi mukama akulungamya n'okikozesa okusobola okukomawo okumuweereza okitegedde kaseera kyakaali kakusanyudde nnyo mu National Unity Platform noga nti
nsanyuse akaseera kansanyula mu National Unity Platform bwe mulundi bwe basooka okundikogonizing nga bishop ne bagamba nti twali tutegese okusaba ekavulaawo ng'okusaba okwo kwali kwa kusabira abantu baffe abaafa bali mu makomera naki n'empitibwa butongole ebbaluwa nejja ng'egamba nti Bishop Tomusange newankwadde oli wa kibiina kyaffe jangu otukulembere mu kusaba kyali kiyitirivu kubanga ebiseera ebimu bw'ojjaawo bakulaba nga munnaawe Futusoja nga naye ono Bishop Futusoja tumuwulira eri Emityana North naye ne batamanya nti ate Bishop asukkuluma ku balala abeeramu n'embala abeera wanjawulo abeera n'okutendekebwa abala kwe bataatendekebwa so bwe bampita ne banzisaamu ekitiibwa ekyo ne bakakasa nti omuntu waffe newankwadde oluusi ayambala enkofiira naye Bishop nenkulembera okusaba era okuva mu kiseera ekyo okusaba nengenda nga njagala obubaka obusembayo eri bannankyukakyuka neddala eri Emityana North. Obubaka obusembayo eri bannankyukakyuka ekisooka tubeere bamazima nga kyetwogera emisana kyetwogera ekiro nga bye twambala emisana n'ekiro nga tubikola ki nga tubyambala. Ekyokubiri tubeere beesimbu mu bigambo byaffe ng'ekigambo kye wayogedde osobola okukiddamu naye ndabye bannankyukakyuka ng'olwaleero bawaana Kyagulanyi enkya ne bakyuka ng'olwaleero baga nti Pulezidenti Museveni ono akaddiye yeetaaga awummule ate enkeera bannankyukakyuka ne basituka ne baganda kyetulayi mzee ono yeeyongereyo kubanga eno tetunalaba ye asobola kututwala mu maaso. Ebigambo byabwe nga birimu ebitege so ebigambo byaffe bibeere byabwesimbu. Kisembayo Katonda tumufuule ennamba emu mu bulamu bwaffe tukole nga buli kye tukola tukikola ku lwa Katonda n'ensi nga tutya Katonda nga tetutya abantu. So tukolere Katonda tukolere ensi yaffe twagale ensi yaffe. Kisembayo kino kya bannayuganda ffenna. Lwaki eggwanga lyaffe lifuuse nga bwe lifuuse olwaleero? Tuddeyo mu maka tukuze abaana tubakuze bulungi, abaana tubakuze nga bampisa, abaana tubakuze nga beesimbu. Tugenda kubeera n'eggwanga lya Uganda eriddako erigenda okubeera ery'enjawulo. Akulira mu maka ga Reverand twakula tubuulira enjiri kyova olaba sivuma muntu ndi musajja mwetoowaze oyinza okuba oluusi nga temubulaba naye nze sinyiiga oli ne bwanvuma nampitako sinyiiga. Nange okufuuka Bishop Ssebo jjajjange yali mubuulizi mu kyakyo kati gwe nankuliza mu kutya Katonda kati gwe tuli mu lulweru kati kyofulaba tuli bambala n'olwekyo abazadde tukuze abaana nga bambala tusomese abaana ate tubuulirire abaana tugenda kuba n'eggwanga eddungi. Mbaagaliza ekiseera ekirungi nze Bishop Tomusange William Ifaaki ewaffe bankazizaako omusumba ow'enkyukakyuka n'enkulaakulana. Ekyokubiri the man of actions. bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero mbadde ne Bishop Tomusange bannamityana North mwenenyanga mwekka omusajja abalazi mbadde ndaba ebintu byagabira abantu baffe ababulijjo amabomba n'ebintu ebirala. Bwe mutalonda muntu wa ddiini omuntu ow'enkyukakyuka omuntu ow'amazima mwenenyanga mwekka. Mukama abakuume